Federo kitegeeza kugabana buyinza tewali kirala kye kitegeeza era totakulimbanga bana ndika fulumbu ya federo. Yeah, I'm an expert. N'ebitabo mbiwandiise. Kakati mbabuulira ebintu bino mbijja mu bumanyi si byakubakyamuukiriza. Federo kitegeeza kugabana buyinza n'ogamba nti buli kitundu kikole ku bino ate gavumenti eya wakati ekole bibi. Tugambe wano mu Buganda n'ogamba nti Buganda ekayeekolere ku byobulamu, ku byenjigiriza, obutonde bw'ensi, ku buwangwa n'ennono. Kakati gavumenti eya wakati lwaki yeegwa abakulembeze ab'ennono emmotoka? Lwaki? Oyagala okuŋŋamba nti etteeso yonna nga gyeyiteeyo terimu ssente zigulira mukulembeze waabwe emmotoka? Era ng'eyo waaliyo pamba nga muyitirivu, lira spinning mill nga kya bugagga. Lwaki eby'ennono tobirekera abeerango ne babyekolerako? Bo ne basalawo n'emmotoka gye baagala okugulira Ruoti. Totuzza mu ebyo nti ate owa bakulembeze ab'ennono mu mmotoka gwe baleke beeramulira ebyabwe basalewo. Tewali kitundu kya Uganda kyavu okutuuka kussa eri okulemwa okugulira abakulembeze baakyo emmotoka. Tekiriiwo kaabe. Nagenda erwenzi oli eyo mu nsozi mwali mutuuseeyo oba wagimu wazibu bana buyinza. Gavumenti eya wakati eyinza okukola ku ebyo byakwerinda era bwe wabaawo federo amagye gakolebwa ku gavumenti eya wakati mu nsi zonna. Buganda teyinza kuba najje ne Karamojje eyina ejje ne Ranga eyina ejje. Ejje libalimu era gavumenti eya wakati yeritwala n'ebintu enkolagana n'amawanga ag'ebweru. Ku kitebe ky'amawanga amagatte Lango teyinza kuba bendera naye Busoga neewuuba n'egundi n'awuuba awabayo bendera emu. Waliwo n'ebintu ebirala okukola enkola egobererwa mu byenfuna biki mubikolera wamu n'ebyenjigiriza enkola ey'awamu eba y'awamu. Tugamba primary ejja kuba ya 206 oba 7 ekyo nga kikola wonna nti senior ejja kuba ya 206. Ekyo kirina kubanga kifaanana kubanga muyina ggwanga limu. Toyinza kuba ne ssente ez'ebusoga ne ssente ez'ebugisu ne ssente ezankole ne ssente ziba zezimu. Kati gavumenti ya wakati neekola ku ebyo naye abaffe n'obutonde bw'ensi tulinde minisita wa gavumenti eya wakati okusimba emiti tulinde minisita lwanaatukyalira. Kale ekintu kya federo abatakimanyi tubakubiriza bwongerewo kukimanya kubanga n'ensi eziri mu federo zikula nnyo kubanga buli kitundu kisoosowaza ebyo bye kiraba nti bye bikulu. Bw'ogenda e Germany wano Bavaria baani ekitundu buli kitundu kikola ku byakyo ne bagamba affe kyono kye tusoosowaza ensi neekula. Mbadde mbabuulira Switzerland akasa akasirikitu tuli mu kwavula bo baweewukanga badduka nga kaweewo. Lwa federo kyagala abantu bategeere enkola eyo baleme kugitya mu ngeri ya byabufuzi naye ekyo kyemu kye balimba abantu abatabitegeera. Ndi boogera federo bategeeza Bwakabaka. Kakati omuntu w'Ekaramojja atamanyi Bwakabaka naye yeraliikirira kabaka wa Buganda yagenda okufuga Ekaramojja naye nga bakyogera bamanyi nti si kye kitegeeza. Bava ku ekyo ne balimba abantu nti federo nsi nti Uganda kasi katono kasirikitu n'olwekyo tekayinza kuba na federo nga ate tuli kasi kasirikitu. Babyogera naye mwe abali wano ndowooza mumanyi ensi gye bayita Switzerland. Switzerland erina federo ey'ekimmemmette kyokka mu bunene eno ensi eyaffe Uganda egisinga kumpi emirundi 6. Kati oba mbadde mulowooza nti Uganda ntono, laba Uganda nga bwefaanana. Uganda esinga Switzerland emirundi kumpi 6 egisinga nga ebitundu 5 n'obutundu 8 mu Lungereza 5.8 kumpi era bitundu 6 mu bunene. Ate sinaakwogera ku bya lupiiya Switzerland zerina tezirina alina kasi kasirikitu bwe kati. Era bw'ogenda Switzerland ekitundu ekimu boogera Lugermany, ekitundu ekirala boogera Italy, ekitundu ekirala
boogera Lufaransa. Ekitundu ekirala boogera Romanish. Balina ennimi nnya era zonna nnyimi ntongole. Mu kasika bagamba nti kasirikitu naye ng'ate kanene ffe tuli banene ku Switzerland. Kale oli bw'aba akulimba ebyo nkuwadde ebyokumuddamu.